الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wadduba Allah bebitiibwa, tutuusa okusiima eri ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala okuba nti atutadde mu baddu be abaliwo abalamu olunaku lwaleero, era nga buli omu alina ky'asobola okukola ng'atuusaako engalo ze. Olw'olunaku lwaleero njagala twejjukanya ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma agamba, bwe yali atudde mabega w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agenda okuwulira ng'alina ebigambo by'ayogera. Mu bigambo bya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yali ayogera, yagamba nti, wange ggwe omuvubuka, ya gulaamun uallimuka kalimatin, nkusomesa ebigambo bino oba nkubuulira ebigambo bino. Ahfidhi llaha yahfidhuk, beera ng'okuuma ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala naye akukuume. Kitegeeza nti kola ebyoyo Allahu tabaraka wa ta'ala by'ayagala okole, naye akimanye nti gy'oli. Kola ebikola by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Allah akimanye nti gy'oli. Ekinaakusembeza okumpi ne Allah kukola Allah by'ayagala. N'amugamba nti, ahfidhi llaha tajiduhu tujahak, beera ng'okuuma ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala obeere ng'omusanga buli w'oli. Tukigeze ku muntu, omuntu ayagala nnyo omuntu amujjukira, era omuntu ayagala nnyo omuntu amuwaana. Bw'ofuna omuntu akuwaana, oyo yaba mukwano gwo. Bw'ofuna omuntu akujjukira, oyo yaba mukwano gwo. Nabwe kityo ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yagamba, yamugamba nti beera ng'ojjukira Allah, beere ng'omusanga buli w'omwagala. Naye n'amugamba wa idha sa'alta fas'alullah, nti bw'oba olina ky'oyagala kyonna kyonna kisabe Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah, era bw'oba olina kyeweesigamya kyonna kyonna kyesigamize ku Allah. N'amugamba nti naye jjukira, ekibiina kino bwe kikuŋŋaana ng'ekibiina kiramba, ensi ne bwekuŋŋaana ng'ensi nnamba, eyagala kukugasa n'ekintu kyonna oba okuwa ekintu nga kirungi, agamba lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak, tebasobola kukugasa na kintu kyonna okujjako n'ekyo kyokka ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kyakuwandiikako nti kye bajja okukugasa nakyo. N'agamba nti ne bwe beekuŋŋaanya nga balina ekibi kye baagala okukukola oba ekikyamu, wallahi tebasobola kukikukola okujjako ng'ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yakikuwandiikako. Kyeyategeeza nti lam yadurruka bishay'in illa bishay'in kad katabahu Allahu lak, tebalina kye basobola kukosa nakyo okujjako n'ekyo kyokka Allah ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyatawandiika nti bwe batyo bwe bali kikikola. N'agamba nti rufi'atil aklamu wa jaffati suhuf, bino kalaamu Allah yagisitula dda, kitegeeza ebintu biwandiike yabigera dda weebiri. Wa jaffati suhuf, ne bwino yakala dda. Nabwe kityo omwana Adamu, nsaba tubeere mutumainna, oba tubeere nga tuli bamativu mu mitima gyaffe ku saidi yaffe ne Allahu tabaraka wa ta'ala. Embeera ezituuka mu bulamu bw'omuntu ziba nnyingi, naye zonna tulina kuzeesigamiza ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Abaana Adamu bwe batuuka ng'embeera ebatabuseeko oba bawulira si bativu ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bamubuuza ebibuuzo bingi, ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala asindika Jibril alayhi salatu wassalam eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'amugamba nti mugambe oba abagamba abantu abo, fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karib, abaddu bange be bamubuuza ebyo bamubuuza nti waayi Allah waaliwa, bagambe nti ndi kumpi nabo. Ujibu da'awata da'i idha da'ani, eri omuntu yenna abanzijjukidde oba n'ansaba nzija kumujjukira. Falyastajibu li, bagambe babeere nga bannyanukula bwanukuzi. Okwanukula Allah kwe kubanga omujjukira,
okujjukira Allah kubanga okola byagamba nti byo byetuteekeddwa okubanga tukola kwe kutambulira ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam falyastajibuli banzijukire walyu'minu bi n'okubanga banzijukire era bakkirize nti kyebaagala mbakolere nze ngenda okukibakolera. Eriyo omuntu okusaba ekintu ng'akugezesa, eriyo omuntu okusaba ekintu ng'ayagala kulaba oba osobola okukimuwa, naye Allah agambe nti falyu'minu bi era bakkirize nti kyebansaba nze ngenda okukibawa la'allahum yarshudun oba oli awo bajja kufuuka mu bantu abanaalungama ne bamanya ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Nabwe kiti abaana Adamu embeera nnyingi ezitutuukako mu bulamu, naye mbasaba ffenna tuzeesigamiza ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Yagamba nti ye tasuubizangako kintu nga tajja kukituukiriza. Wa huwa fa'alun lima yurid, akola kyonna ky'aba yeetaaze. Wa innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Era embeera yonna bw'aba yagadde ekintu kibeewo agamba bugambi ba ne kiba. Nabwe kitu tusabe ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala engeri gye atusuubiza nti ajja kutwanukula, wallahi insha Allah ajja kutwanukula. Buli omu amusabe ky'ayagala tubyesigamiza ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, tetumugattako kintu, tukole bukozi bintu bya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe tujja okubanga tutuuka mu maaso ga Allah nga tusuumiddwa n'embeera wejja okubanga etwanguyira. Fa innamal amalu usri yusra, embeera yonna bw'eba ekalubye Allah agigonza. Wa innamal amalu usri yusra, era bw'enaaba ekalubye mu mbeera yonna ajja kugigonza. Tusabe ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala atuteekemu abo abamutegeera, abamwesigamizaako embeera zaabwe mu bawangaalira era ne bamufuula mukwano gwabwe insha Allahu tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.